Nabyogeddwa Father Gary Kagwa Ssuuna omusaserdoti Munnayuganda aweereza mu ggwanga lya Amerika bw'abadde ali ku kijaguzo kye bamutegekedde ku eklezia y'ekisomesa ky'ekitagali ekiri mu kigo ky'e Matale e Kaliisizo mu Rakai. Obusaserdoti kintu kirungi nnyo era omuntu yenna omusaserdoti bw'obanga obuyingiddemu ng'olina okukkiriza okugamba ofuliwulira essanyu. Mmisa y'ekijaguzo kino yatandise na nnyiriri ezisimbiddwawo n'amakondero we gavuga agayolesa essanyu eri abadde bamujagulizaako. Bwana mukulu w'ekigo ky'e Matale Father Joseph Ssemwanga bw'abadde abuulirira Abakristo atereezezza nnyo emirimu Father Kagwa gy'akoze mu myaka 25 era kwe kubategeeza okusanyukira wamu naye. Nammwe mugende mulangirire Kristu, nammwe mugende mugabe ebirungi bya Katonda nga mukola ebikolwa ebirungi, nga muyisa bulungi, nga mujulira Kristu mu bigambo byammwe ne mu bikolwa. Father Ssemwanga ayongedde n'alaga omulimu omusufu abasaserdoti gwe bakola mwalagidde emirimu gye bakoze essekalameento era Odini Father Kagwa gy'atambuza mu myaka 25 gy'atambudde. Father Gary Kagwa Ssuuna ategeeza ddala obisi mu myaka 25 gy'ayiseemu mwategerezza ng'obusaserdoti bwe kyetaaga okugumiikiriza. Gumiikiriza na kukola ekyo kyo Katonda ky'akutuma n'okwagala omulimu gwo. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo bagabidde omujaguzi ebirabo eby'enjawulo olwo naye kwe kubawa emikisa.